kaweefube w'okutongoza enkola y'okuzza poliisi ku magombolola mu disitulikiti y'e Butambala yatongozeddwa ku ggombolola y'e Bulo. Enteekateeka eno yakulembeddwamu okukumba okwetooloola ttawuni y'e Bulo okwabadde abasirikale ba poliisi n'abaana b'amasomero. Oluvannyuma bakungaanidde ku ggombolola awategekeddwa emikolo emikulu era nga wano abasirikale ba poliisi basoose kukyamula abantu. Abatuuze bategeezezza ng'obumenyi bw'amateeka bwe bususse mu kitundu kyabwe olw'ebyo by'okwerinda ebinafu. Abatuuze baagala poliisi ekwatagane nabo okulaba nga bamalawo obumulumulu bwonna obuli mu bantu eri ebitongole by'ebyokwerinda. Tusaba poliisi nga tennabakutta ateeberezebwa asooke ekwatagane abavunaana n'abakulembeze wabeerewo okukkaanya. Katambala Haji Sulaiman Magala asiimye poliisi okusemberera abantu n'ategeeza nga bwe bagenda okukwatagana naye obulungi okukuuma emirembe mu Butambala mwonna. Njagala kubasaba kamundi ekiseera bwe kinaaba kituuse kubankiraba kijja olw'okuba nga mwongerako ku maani power. Afande Yasin Lutwama omutendesi w'embwa za poliisi ezikonga olusu mu ggwanga ayanjulidde abatuuze embwa enkonzi y'olusu n'abannyonnyola ebigikwatako n'emirimu gy'ekola. Bwogenda abantu babeereka bakola ki bakula bakalabe ebbwanga bwekola ki nga bwekugoberera. DPC wa poliisi e Butambala Abraham Tukundane asiimye omukulembeze w'eggwanga ne bakama be okubongera abasirikale mu mbeera eno eyaleeteddwa. Eno ejja kuyamba nnyo okuleeta services kumpi n'omuntu wa bulijjo kulaba nti emenyawo obumenyi bw'amateeka obuliwo. Akulira ekitongole kya poliisi n'omuntu wa bulijjo mu ggwanga Anatoli Muleterwa asiimye bannabutambala abafubye okulwanyisa obumenyi bw'amateeka okusinziira ku byafulumidde mu alipoota ya poliisi. Poliisi eno abantu bennyini nabo bavaayo okugiyamba n'okugiwagira buli mu mbeera awali obwetaavu. Asabye abatuuze okukolera awamu ne poliisi mu kukuuma obutebenkevu era n'akuutira abasirikale okukolagana obulungi n'abakulembeze mu kitundu. Okubiriza abantu bonna nti tuyambye bangi nnyo abaleese formal reports kubanga mu bitundu ebimu ebirimu kamera zaffe tulina surveillance cameras ezituyambye. Amyuka akulira ebikwekweto bya poliisi mu ggwanga Okweshe Simon Peter eyatongozza enkola eno mu Butambala yeebazizza bannabulo n'abasaba okulokooma abasirikale ababa beeyisizza mu nkola etasaana. Through this policing model, the sub-county, we intend to bring services closer to the people and ensure that there is law and order in society for socio-economic transformation. Bano omukolo bagufundikidde na kusamba kapiira wakati wa poliisi n'abantu b'ekyalo.